naye buli kimu tuleme kukiyingizaamu byabufuzi. Ebyobufuzi birina we bikoma. Tetuyinza kulaba nga buli kintu tukitwala politically. Oyo mwami simunenya kugenda ku headquarter y'ekibiina kye, naye tetumanyi oba abamutulugunya oba asobola okuba identifyinga oba abamanyi oba ajjukira wawe baamutwala. Kyandiyambye nnyo okulaba nga statement gye yawandiika ku Human Rights Commission yafunako copy n'agiteeka ku social media. By the way, weapons of struggle are many. Struggles zeetaaga front. Mpulira wano abantu aboogera ku torture, olumu tujja kubanyumiza torture in northern Uganda. So, I want to repeat what I said in English. I want to advise all political parties. It's not enough to address a press conference and display victims of torture. Please do something for them, because Parliament passed the Prevention of Torture Act, and later the Minister of Justice then, General Tafire, issued regulations prescribing the measures, and torture cases are supposed to be concluded within 3 months. Those are in the law. So, it's not our duty to defend torture. We all condemn torture. And the Attorney General has made it clear he will not defend security officials who torture civilians, who kidnap civilians, who disappear civilians, and who carry out illegal arrests. You are on your own. But don't politicize everything. There's a limit to what politics can achieve, because it can divert you from the real issue. I call upon all victims of torture to realize that apart from the Uganda Human Rights Commission, the Ministry of Justice has a fully fledged Department of Human Rights. Let us deal with the bad eggs. This is our country. And everybody who knows about torture should condemn it. We cannot give up. This is our country. Uganda will be there after all of us. Uganda will be there after NRM. There have been governments before. There will be governments after. I understand when a member of a political party, after being tortured and is free, makes his first appearance at the party headquarters. That is okay. Even DP members who are tortured always come to DP headquarters. But after that, what have you done? I want to assure all citizens that we are going to fight to ensure justice for those who are in illegal detention, those who are being unfairly denied bail. It is our duty. As the Minister of Justice, I am not a judge. I'm not the prosecutor. I don't make those decisions, but I give strong advice. I give opinion based on facts and the law. And that is what I did in the case of Mohammed Ssegirinya and Alan Ssewannyana. It was not a political negotiation. It was simply stating it is good for a country to treat all suspects equally, because there must be equality before the law, irrespective of what party you support. Yes? Okusookera ddala, singa bannaffe be tubadde tutambula nabo baali bagezi,
twali tusazeewo twekolemu omulimo gavumenti tugiteeke ku nninga awo osobola okunegotiatinga. Kenya twalina Arap Moi bateesa oluusi tekyetaaga na tteeka, walina kubeerawo enkolagana oba endagaano, naye nga twetaaga etteeka lya transition mu palamenti ewedde ey'omwenda. Mu palamenti ey'omwenda twalinamu omubaka waffe owa Buikwe South Dr. Lulume yaleeta etteeka eryo. Ndowooza akaseera katuuse ate twongere okulitunulamu kubanga gavumenti yaligaana. Etteeka baali baliyita the transition bill. Omukulembeze aliko avaako atya, omupya ayingirawo atya, ate omukulembeze avuddeko bamuyisa batya. Ndowooza okusinziira ku we tutuula kati tujja kwebuuza ku bannaffe kiki ennyo ekyabaleetera obutawagira ekiteeso ekyo, naye nga ffenna kitukolera twagala kubanga tugenda kulaba kye tutalabangako, obukulembeze okukyuka mu mirembe. Kati obukulembeze bwe bukyuka oluusi obusungu bubeera bungi, naddala abanyigiriziddwa nga bwe kyali mu South Africa. Ekikulu kiri nti tuleme kweraliikirira kubanga examples nyingi mu buli nsonda z'amawanga. Examples ziri mu post-communist countries, mu buvanjuba bwa Bulaaya. Examples ziri mu South America. Example endala eri wano ewa Kabila e Congo. Example endala eri wano e Kenya. Example ezimu ziri Burundi. Examples nyingi. Kati nga e Congo bo bagamba nti president avuddeko ajja kubeera senator for life na biki ebintu ng'ebyo, naye nga tukole ekintu nga kitukolera ng'Abannayuganda. Examples tuzitunuulira naye nga si ze zituvuga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.